atendeza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yetonda nateeka mu nsi muno, eyawukana Allah subhanahu wa ta'ala n'ebitendo bingi byeyetenda nabyo. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tonda nateeka ku nsi kuno nasigala nga atugabirira. Allah tulinako omurakaba, Allah atulabirira, Allah atulondoola, ayagala tubeere bulungi mu nsi muno. Allah byonna byatugabirira, Allah okuwa ssente, Allah okuwa abaana, Allah okuwa omukyala, Allah okuwa omwami, Allah abikuwa lwa nsonga. Ensonga eyo yakubeera ng'olongoosa enkolaganayo wakati wo n'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Obulamu buno Allah bwatugabirira abooluganda, tuli mu ssinkano w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ajja kutubuuza ku buwangaazi bwaffe. Wangaala mu nsi muno ng'okimanyi, olwaleero wooli enkya toliiwo. Era wangaale mu nsi muno ng'okimanyidde ddala nti byonna by'okola owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oliba omusisinkanye, ogenda kwanukula kwebyo bye wakola. Abantu abakola emirimu emirungi empeera yaabwe egenda kubeera jjana. Abantu abakola emirimu emibi Allah gye yatuziyizaako n'owaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enkomeero yaabwe balisinkana Allah wali batabasonye, bagenda kuyingira mu owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ati maama mwannyinaze, baganda bange ne bataata bali wano abatulaba abazze okusoma, mbasaba nga nange neesaba tulongoose. Tumanyi biseera ki ebisigaddeyo okusinkana owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ng'omuwalimu abadde wano mukadde waffe Sheikh Sharifu Tibita, ebigambo byasembezzaayo mu bigambo bye ng'alaga butya omuntu ayinza okuwangaala, nawangaalira mu mazambi naye ng'ate ebiseera byasigaza bye bitono. Tumanyi ddi Allah lwagenda kukutwala mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala byatukweka kwe kufa. Tutamanyi ki kigenda kuddako olunaku lwaki, olunaku lwankya. Allah waba atwala abantu, Allah atwala nga waba ayagadde. Allah akwata mu bakulu n'akwata mu bato, na wonna waba ayagadde. Balambira okutya owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nsaba mukimanye nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda kumusinza. Bonna abasinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala babisinza mu bukyamu, na byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala bisinzibwa mu bukyamu. Asaanidde okusinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yatonda abantu ffenna ng'endagaano gy'atuyinako enkulu yakumusinza. Allah kyatubanja ekikulu kyakukola ki, kyakumusinza, kyakumwawula. Omuntu akyajja mu ddalasa zino kuba abantu bajjumbira ne bajja mu duruusu zino, tunava ewaka kulongoosa enkolaganayo wakati ne Allah subhanahu wa ta'ala. Nkakasa eddalasa zonna zitubeera nazo mubamu abawalimu babiri basatu oba olumu bonna nga boogera ku kigambo ekyenzikiriza, okwawula owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu bufunze akyakola bino wammanga tunnaba kusiramuka, omuntu akyagenda mu masabo, abantu tubeera nabo mu mizikiti muno nga beebikirira, bambala enkofiira, bambala amakanzu, naye nga waafunamu ekimukwatamu nga speed 100 ali mu ssabo. Era abamu bagendayo okunoonya luzaalo, wali abagendayo okunoonya obukuumi, wali abagendayo okunoonya okuwonyezebwa, wali abagendayo olw'okwetambulirako, wali abagendayo okuloga bannaabwe. Kati buli muntu awangaalira mu mbeera eyo, ogenda mu ssabo, ogenda mu balaguzi, baseeka bakubi b'ebitabo, wano esseeta waliwo Seeka Dalawusi, abakyala abali wano n'abaami abali wano, ng'ofunayo obudde n'ogenda n'omukyalirako olw'ensonga zo. Toyina baana, toyina mikisa nga bye babyerangako, atayina okola naye bakasitoma tubalaba, ozadde abaana ba buwala bokka oyagala kyusamu ozaale kuba obulenzi, ozadde ba bulenzi bokka oyagala kyusamu ozaale kuba obuwala, tozaalangako onoonyeza omwana abuze. Ezo ensonga Allah subhanahu wa ta'ala yazisigaliza. Lillahi muluku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijukum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah yagaba abo obulenzi n'agaba nabo obuwala,
nakyusaamuko oyo gwabayagadde nakuwaaba obulezi nakuwa nabo buki nabo buwala Allah nalekayo gwabayagadde nga mugumba nga Allah kimanyi tagenda kuzaala ate seeka akajjala mu maaso g'abantu agamba teri omuntu atakola atya teri omuntu atazaala kati omuntu agenda mu bantu bafaanagana kwe batyo abalaguzi bwe batyo nabbi yagamba alayhi salatu wassalam man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul fakad kafala bima unzila ala muhammadin sallallahu alayhi wasallam omuntu yenna agende w'omulaguzi olw'ensonga ze zonna eziba zimutaddeyo ziba zimututteyo n'akakasa bye bamugambye yagamba alayhi salatu wassalam nti omuntu oyo kyaba akoze kimumalira okubeera nga avudde mu buki avudde mu busiraamu kati abagenda mu masabo mulimu wana abantu abamu nga bakkiririza mu baana be bayita abalongo nti omuntu wabazaala aba azadde bugagga oba aba azadde bwavu ng'era oli waba balina abatwala nga kyankizo n'okusinga ebyala ebisigadde abaana abalongo baana nga abaana abala bakoze batya abasigadde ate talina kusaba abo baana talina kubesigamira ng'era abantu sheitaani be yawundira entegeera yaabwe ababesigamira n'okusinga bandi badde besigamira owesibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Saba Allah atusiime atunyweleze mu busiraamu ebbanga lyonna. Naam, kutumira otandika okusoma mbebaza abantu abeewaayo okujja mu duruusu zino ezitambula mu bifo ebyenjawulo olunaku olw'essande. Abantu abeewaayo ne bagoberera eddalasa erigindi n'agenda, eddalasa eri wano n'agenda. Nafeesi z'abantu abamuze ndaba mu baami ne mu bakyala ziyinza okuba nti okulabika mu ddalasa naye ati si buli wogenda mu ddalasa ng'obasanga kitegeeza abantu abo bajjumbize. Naye nsaba Allah abasiime era nsaba Allah abawe empeera yammwe yasuubiza abantu abanoonya irimu. Allahumma amin. Wabula tukoma kutambula butambuzi, ddalasa zino baziteekateeka nga si bivulu, bazituteerawo kubeera nga tulongoosa enkolagana yaffe nani ne Allah. Omuntu abeerewo ng'amanyi obusiraamu bwe. Omuntu buli weewaayo n'asoma eddiini, eddiini y'obusiraamu eno yakusoma. Omuntu atasoma busiraamu tasobola kukola busiraamu butuufu. Yagamba Allah innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama. Mazima abantu abakyasinza okuba abagonvu abakyowesibwa Allah subhanahu wa ta'ala beba balina kye bamanyi mu ddiini. Mayuridi Allahu khayra yufaqihahu fi ddiin. Ina Allah gwabayagaliza obulungi amukenkula muki mu ddiini eno. Kati okusoma eddiini kitukakatako. Nabbi yagamba alayhi salatu wassalam talabul ilm fariidatun ala kulli muslimin. Okunoonya okumanya kyabwatteeka kuli muki omusiraamu, omwami n'omuki n'omukyala. Kati omulimu gwe muliko temuggwamu maanyi kugamba nali mu ddalasa eri neri nengenda naye sirina nali mu ddalasa eno nembeera nemweri ekisinga okubeera ekirungi kyakulongoosa. Na nsaba mukkirize tubeeko nekitwejjukanya mu budde bwaffe bwe tulina nga kyetugenda okwejjukanyako olunaku olwaleero. Tugenda kusomayo ku kabenje oba ku bubenje obuli mu zambi erya riba. Olwaleero wetuwangaalira wane waffe e Uganda, abantu bagenda bakwata riba eyo nga bakirabanga bagirabanga empangala buli muntu gyalina okukola ki gyalina okuwangaaliramu. Abantu abagenda mu looni okuwola okukuzaamu. Owesibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana abasiraamu abakkiriza okulya riba. Naam, yagamba Allah ya ayuha alladhina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa wattaqullah la'allakum tuflihun. Yagamba owesibwa Allah subhanahu wa ta'ala abangi mmwe abakkiriza temulya maali erimu okuwulako okuzzaamu, kino kyetuyita looni e Uganda. Allah yagaana abantu okulya emaali eva mu sente eza riba oba eva mu mulimu gwonna nga gulimu riba. Lwaki? Yagamba owesibwa Allah subhanahu wa ta'ala temukikola, temulya riba ejja eddiŋŋana ejja yetuuma neyetuuma oba ejja eddiŋŋana temubanga mwagala okwesiima. Yagala okwesiima mu dduniya eno weewale nnyo okulaba nga byonna byokola otambulira obanga obeera mu mulimu gwonna nga gulimu akakwate aka riba. Fa inna riba
ezambi eyo ya riba limulaba min a'dhami dhunubi, limu ku mazambi amanene. Ezambi eyo ya riba, omuntu okugenda muloni, omuntu agenda mu kuwola okulimu okuzzaamu, tunagenda neyewola omutwalo gw'essente oba neyewola akakadde k'essente, namugamba nti kuliko interest ya mitwalo 10, ojja tuleeterayo saavisi fyamwe bati baziyita, ezo ssente zifaanagana ku bwe zityo. Omuntu lwagendayo muzambi akimanye nti aba agudde mu mazambi amanene. Wa min akbari al-kabair, era ezambi eyo ligwa mu mazambi amanene Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabeeranga atwekisa. Ezambi eryo lyajja oba Allah aliyeeta mu Qur'an nga liriko obujulizi obunywevu obuligaana eri buli musiraamu. Buli mukyenna akakasa nti akkiriza Allah n'omwaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ezambi eryo riba Qur'an etufuga nga abasiraamu ekitabo kyaffe, Allah yateekamu ayati nyingi ezigaana ezambi eryo erya riba. Hatta ne Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye n'agaana ezambi erya riba, Allah ng'ayisa ku lulimi lwe ebigambo ze tuyita ahadithi. Mu Qur'an yagamba oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala, Abarabu mu jahiliya mu nkola yaabwe mu busuubuzi bwabwe mulimu abagendanga ne basuubula ng'omuntu wasuubula obulamu bwa bulijjo. Omuntu n'agenda n'ava wano n'agenda mu kyalo n'asuubula kasooli we n'amuleeta n'amutunda, n'agenda n'asuubula enkoko ze n'ajja n'azitunda n'azifunako amaki amagoba. Era mu bo mwalingamu abamu nga ye atuula awo ateegerawo nga bw'olaba bamanerenda, ye ateekawo buteesi ka ofiisi ke ye ng'omulimu gwe gwakuwola bantu, naye nga bano bawoze balina kye bakola batya, balina kye bakomyawo kisukka ku ekyo kyakoze atya kyabawoze. Kati Allah we yagaana riba, wayushibwa Allah subhanahu wa ta'ala we yagaana riba, abamwanukula mu Waarabu mu Quraish bagamba nti innama al-bay'u mithlu riba, ndaba okugula oba okusuubula n'okugula byonna bifaanagana nga wolaba ki, nga wolaba riba, kuba bo batunulyanga ekigendeerwa ekirimu kufuna maki magoba. Omuntu okugenda n'agula kasooli n'agula kilo ku nusu 600 n'agitunda ennusu n'alonoba ennusu 10, ekigendeerwa kyakufunako maki magoba. N'omuntu awoze emitwalo 2 oba emitwalo 5, mutuyambeko abalina abaana bano batubuzaabuza abakontrolinge basirike. Waliwo oli aja ati ne bano ndaba kerere esusse. N'omuntu awola ssente ng'awoze omuntu emitwalo 5 asuubirayo okufuna amagoba oba ga mitwalo 2 oba emitwalo 5, yana yagamba nti ekigendwa nange kwekubako nfuufu. Oli asuubudde anoonya magoba, nange awuze noonya maki magoba. Allah n'akiteetinga bulungi n'agamba nti wa ahalla Allahu al-bay'a, owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakkiriza abantu okubeera nga beenyigira mu kugula n'okutunda. Wa harrama riba, Allah n'agaana omulimu ogwa riba, Allah n'agaana abantu okuwangalira mu riba. Kuba omuntu agenze n'agula oba omuntu agenze mu busuubuzi, teeka kuba ekyokufulabirako, omusajja agenze avudde waniseeta, agenze ekatosi, agenze n'asuubula ebyennyanja bye, buli kyennyanja bakimuweeredde tugambe ku 15 oba ku nusu 8, azze akitunza omutwalo gutya gumu. Omuntu ono ataddemu obudde, ataddemu amaanyi, n'ateekamu n'essente, n'atambula n'agenda. Ekyokubiri, asobola n'okukola loosi, ate akuwoza etakola ki, wali awola ng'akola loosi, ng'osobola omunyonya mu bintu tebyatambudde bulungi, byakoze bitya, byaganye. Nedda, kati Allah yagaana abantu okulya emmaali y'abannaabwe mu mbeera ey'obulyazaamaanya. Kati erizambi Allah yaligaana mu Qur'an, yagamba Allah wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba. Allah tukkiriza okukola emirimu gyonna egiri halaali. Omuntu okwetaba mu mirimu gyonna, omuntu agenze kusuubula byennyanja, agenze kusuubula kasooli, kyonna kyawulira kyakola nga alaba kisobola okuvaamu akasente nekasobola okumutaasa, Allah yamukkiriza okukikola, ne Allah n'atugaana okubeera alaako kuba n'akakwate muki mu riba. Tibamaama abali wano ne bataata n'abavubuka, yenna buli agenda mu riba, buli wobanga olinayo akakwata obanga olinayo enkolagana, buno obubenje bwammanga bwe tugenda okwogerako 6 oba 7 okusinziira ku budde, bonna bukwolekera ku omuntu omu. Akabenje akasooka
akali mu kulya riba annahu min akbari lkabair, omuntu lwagenda mu riba ebizibu ebimusinkana ebizibu byagwamu aba ayingiridde ezambi mu mazambi amanene. Omuntu lwagenda mu riba nabeerayo n'akakwata aba ayingiridde ezambi mu mazambi amanene. Ako kabenje kanene omuntu okweteeka mu zambi nga limanyire ddala nti lino zambi ate liriko n'okukola ki n'okuzikirira. Hadithi ya Abi Hurayra Allah musiime, nabbi yagamba basahaba radiyallahu anhum nga naffe atugamba ijtanibu as-sab'u al-mubiqat. Nabbi yagamba alayhi salatu wassalam, mbewaza oba mwewale amazambi musanvu nga galimu okuzikirira, amazambi musanvu agalimu omuntu okudda emabega nga Allah waba alimuteeredde n'aliwangalirako walisinga na Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera mu kwejjusa. Nabbi kyava agamba alayhi salatu wassalam, baswabe bamubuuza nti gegaliwa, nabbi kyava agamba ezambi erisooka ashiriku billah, abantu okugatta kwani kwesibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ezambi erya shiriki mu mazambi gonna abantu ge bakola erizambi likaŋŋaŋa, teririnawo lirikijjayo mu kifo nambeemu. Naam, Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bamubuuza ayi dhambun a'zam, zambi ki ekyasinza okubeera ki eddene, kyava agamba basahaba radiyallahu anhum nti ashirku billah, ezambi ekyasinza okubeera nga lyeddene kwe kugatta kwali wesibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ezambi lirimu okuzikirira, waliyadhu billah, sawa Allah alitutaase. Naam, kati nabbi agamba alayhi salatu wassalam mazambi omusanvu agazikiriza ashirku billah, abantu omuntu okubeera nga agatta kwesibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasihi, n'okuloga, omuntu okugenda mu balaguzi oba okugenda mu balogo n'abeeyambisa okwejjanjaba ye nga ye oba okuloga abantu abalala. Allah waba akugezesezza n'abantu ababi ne bakuloga, la yajuzu fakku sihir bisihir, tekikkirizibwa muntu kujjawo ddogo ng'akozesa ddogo. Singa omuntu yeezuula nti bamuloga oba bamukosa n'eddogo, alina kunoonya butya obusiraamu obumugamba okubeera nga yejjanjaba. Kati ekikkirizibwa omuntu asobola gamba nti ekyantwala mu ddogo nange nensula nga bakola batya nga bandoga, nange nali ngenzeyo kuzzaayo ddogo. Tolina kuzzaayo ddogo ng'okozesa ddogo. N'agamba eddala waqatilu nafsi allati harama Allahu illa bilhaq. Ezambi eryokusatu nga lizikiriza ye muntu okubeera nga atta omwoyo gw'omuntu yenna ogwaziizibwa okubeera nga guttibwa. Naam, mu Busiraamu tetukkirizibwa kutta muntu omutayiwa musaayi gwa muntu mulala. Era mu bintu ebyekitiibwa omuntu byalina okukuuma eri omusiraamu omulala, omuntu alina okukuuma omusaayi gw'abantu abalala. Obusiraamu tebutumangako bantu kutta. Nga olaba olwaleero mu bibadde bitambula emabegaawo balaga omukyala n'abaami, omukyala naawe obujulizi n'agamba mbu eddiini yaffe n'obusiraamu eragira okukola ki? Eragira okutta. Obusiraamu tebulagira kutta, okujjako abo Allah byakkiriza okukola ki? Okutta. Naye abantu okugamba nti kugenda kugwa bubi ku bantu kubatta, era wano waliwo abantu abattibwa nga battibwa mu bulyazaamaanya. Abantu abatta ababbi mubamanyi, twakubamu bukubi enduulu wano olwaleero okulamula okuli ku babbi kumukuba paka lwakola atya? Paka lwafa. Abaffe empeera y'omubbi mu Busiraamu ki? Kumutemako ki? Mukono, si kumutta. Aba akoze omusango n'ate mmwe kimukolako ekyokumutta kiba kinene okusinga ye kyaba akoze atya? Kyaba akoze. Era omuntu singa attibwa mu bubbi, naawe Musiraamu ne weenyigiramu, naawe ogenda kujja ku nnaku enkomerero ngono omuntu akubanja. Wamutta kuba yali azaamanya oba kale yabba, naye ate kuba mulyazaamanya kiti kinene gwe watwala bulamu bwe bonna. Kati tetutta muntu watali nsonga. N'agamba ekyatu akiru riba, mu mazambi era omusanvu agazikiriza kwe kulya ki? Kwe kulya riba. Kati omuntu lwayingira riba aba agudde mu mazambi omusanvu agazikiriza, aba agenze neyekwatayo ezambi. Era omuntu yenna nga ayagala okuzikirira yingirira riba. Kati okwewala riba oba okwewala amazambi amanene, beera ne qanaa, beera n'okwekkusa kwekyo Allah kyakuwadde kikutaasa okuba mu mazambi amanene. Era okumanya nti riba zambi ddene, nabbi agamba alayhi salatu wassalam, dirhamu riba yaakuluhu rajulu wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zaniyatan. Dirhamu riba, esiringi emu ya riba, nabbi atulaga sallallahu alaihi wasallam era akamenyi akali mu kulya riba. Nabbi agamba nti nusu emu eya riba omuntu gy'abaalidde, dirhamu emu ya riba ashaddu min 36 zaniya. Omuntu okulya tugambe tugeze ku sente zaffe waneze Uganda, omuntu okulya nusu 10 ekya riba
ekyo ekikumi kyabalidde kibi nnyo okusinga omuntu ayenze ennyenda 36. Just enusu 10 eki kimu. Obwenzi nabwo zambi mu mazambi amaki amanene. Wabula ate yo riba esukkakaawo. Kati omuntu okwenda ku bantu omusajja singa ayenda ku bakyala 36 n'omuntu alidde enusu 10 kimu ekya riba, oli ayenze ku bantu 36 ali yaddeko. Omukyala ayendeddwako abasajja 36 n'omukyala alidde enusu emu ya riba, ono alidde riba kyaliko kinene okusinga oli ayendeddwako abantu 36. Kati ekyo kiraga obubi obuli mu zambi. Abantu ne baagala okujja nga banomalizinga, baagala okubeera nga baliwangaalirako. Kati tunuliramu wekibanga enusu emu bweti, wati ate abajja nga bajja bakubisaamu, ali mu buwumbi, ali mu bukadde, oba riba yafaanagana ati. Naye omuntu ayendera ku bantu 36 naye abamwenzi, naye Nabbi agamba alayhi salatu wassalam kyatu oyo yali ki ali kale na hadithi ndala. Nabbi agamba alayhi salatu wassalam yagamba الربا 2 وفي الرواية 73 حوبا أو بابا. بيقام عليه الصلاة والسلام الربا eriko oberi muamadala nsanvu mwaga oba riberi kebibi nsanvu mubimega mubisatu. Nabbi agamba alayhi salatu wassalam aisaruha au adinaha, naye ddala lisemba okubeera nga lya wansi yagamba nti mithiru ayyankiha rajulu ummahu, kifaanaganako ng'omusajja awasizza maama we. Riberi kebibi nsanvu mubisatu, naye abakoze ekyawansi ng'ekisembayo obubi bwakyo kifaanaganako ng'omuntu agenze ne yebaka nani ne maama wa muzaala. Golowooza kikuzambira era riba. Allah okutuuka okugeraageranya maama wa kuzaala nti omuntu eyeebase naye aba kyakoze kyawansi kyekiringa ekisembayo ku muntu agenze mu riba. Mu Busiraamu amazambi gasiŋŋana n'ebirungi bikola bitya bisiŋŋana. Waliwo amazambi nga manene, waba amazambi nga matono. Kaakati obwenzi oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala bonna yabufulanga buli haramu, naye ennyenda zino wammanga ziri haramu nnyo. Edda bakadde baffe bagamba nga kiri haramu haramaini, okakasa nti kyokoze kiri haramu nnyo, agati ekyo kiri haramu haramaini. Kati ebibi bisiŋŋana. Kati naye omuntu obwenzi bonna asulu yaabo obwenzi buli haramu, naye omuntu ayense ku bantu wano wammanga obwenzi bwa kika kya waggulu nnyo, buba bubi nnyo. Asookera ddala omuntu singa ayenda ku nnyina akola atya amuzaala. Waliyadu billahi sallallahu abantu abatukingirize. Hatta olaba mu jahiliya abawarabu mu mpangaala yaabwe abaana abalenzi abakulu basikiranga bamaama baabwe singa taata waabwe yafanga. Bano abaana abalenzi kuba abawarabu abo bawasanga abakyala bangi, oli awasanga abakyala 7, abakyala 10. Kati Obusiraamu okujjawo omuntu okuwasa maama we, olaba Allah kiyavumirira muntu kuwasa mukazi taata we gwe yali akoze atya, gwe yali awasizaamu. Allah yagamba nti ekyo kiba kibi, kiba kive, naye wati ate maama we akola atya akuzaalira ddala. Kiraga nti ribambi. Kati omuntu okwenda ku nnyina, omuntu okwenda ku mwannyina gwe bamuzaala naye. Nti Sulaimaani yazaala mutabani we Ahmad, n'azaala ne muwala we Hafsa. Hafsa nayenda kwa Ahmad nayenda kwani ku Hafsa. Obwenzi bwa kika kya waggulu. Obwenzi obulala ye muntu ayenze ku mukyala wa neiba we. Omuntu ayenze ku mukyala wa neiba we, n'obwo bwenzi nabwo bwa kika kya waggulu. Kati obwo bwenzi Allah yabugaana nga buli haramu. Naye okumanya ribambi Nabbi yatugana okukirisa sallallahu alaihi wasallam nti omulyango gusembayo gwa riba gwa wansi nnyo kifaanaganako ng'omuntu aba agenze n'ayenda kwani ku maama we akola atya, ku maama we amuzaala. Bwekyo kikuwa kyakuyiga kimusiramu. Tulaba nti riba omuntu waaba agyebagadde kyetugambye nti akabenje akasooka riba zambi mu mazambi amanene. Kitegeeza riba nga we tulabye omuntu ayenze kalekaleko okusinga omuntu agenze mu riba. Tetugamba nti omuntu ali mu bwenzi yanywere bunywezi, just tusiga kyakola kyakulabira. Nga tugambye nti amazambi gasiŋŋana. Omuntu mu Busiraamu omuntu anywedde omwenge n'omuntu alidde embizzi ani asinga okubeera omubi? Anywedde omwenge. So nga ate embizzi kyenyinyola buli muntu oba gyogera kalabira ddala lwaki ayogedde embizzi mu bantu. Abasiraamu bonna nga bakuŋŋanyira byalabye okwogera kayogedde ku mbizzi buli muntu akola atya agitamwa, naye ate ow'omwenge mubi nnyo okusinga waki okusinga omuntu alidde embizzi. Kati beerawo ng'okimanyi nti bw'obeera mu riba bw'otyo bw'ofaanagana. Omuntu just alidde enusu 10 ekya riba,
omuntu ayinza enyenda 36 yakyali yaddeko mu maaso ga Allah kitegeeza nti nali muzambi limusindika okubeera mu kuzikiriranga kwawala. Na akabenja akokubiri ku muntu yenna singa abeera ne ala kwa singa bana akakwate mu riba akira riba omuntu yenna ali riba yub'athu min qablihi kal majnun agenda kuzuukira ku lunaku lw'enkomeero okuva mu kabuli ng'alinga nga olaba abantu abalalu. Abantu abalalu mubamanyi ndowooza buli katundu kabaako omulalu waako. Kati omuntu omulalu embeera gye yeeyisaamu eyo nti awangalira mu nsi muno ng'obulamu buli challenging gyali. Era mu bintu bye tuba tusaba owesiba Allah subhanahu wa ta'ala mu ndwadde Allah zaataba tusabe Allah tatugesa na ndwadde, naye endwadde gy'oba osinga okusaba Allah obutakugesa nayo ye ndwadde y'omuntu okuvaako amagezi nga takola atya nga tategeera. Eyo endwadde mbi nnyo esinga n'omuntu wa siriimu. Kuba omuntu wa siriimu tusobola okuwangaala naye. Kati bino abirabira okumpi agamba yogerageranya otya siriimu n'omulalu. Omuntu alwadde siriimu kyasobola okuwangaala naye mu society mu mirembe, naye ate omulala tusobola kukola ki? Tetusobola kuwangaala naye. Waliyaku bila sallah fino bulada utukingiriza. Wano omuntu nga alina siriimu osobola okumulabisa amaaso noga nti ogundi alina siriimu, ate omulalu wetaaga ne asooka mutwala kumukebeza. Alina obubonero obukola butya? Obulabu bwako n'amaaso kati omusajja muki mulalu. Kati nga olaba omuntu omulalu empangala gy'awangaalamu enfaanana gy'afaananamu wano, waliwo abantu abagenda okuzuukira ku lunaku lw'enkomero nga bafaanagana nga olaba abalalu, naye nga nsonga ki yawangaaliranga mu nsi muno nga ye ali muki ali mu riba. Yagamba oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala alladhina ya'kuluna riba, abantu bonna abalya riba, abantu abalya emaali ya riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytan min al-mas dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu riba. Yagamba Allah mazima abantu bonna abalya riba la yaqumun tibagenda kuyimirira, yani tibagenda kuzuukira kuva mu ntaana zaabwe okujja kubagenda kuvamu nga balinga nga abantu abakubidde shayatin, nga balinga abantu nga bafaanagana nga abantu abalumbaganidde shaitan, ng'ali awo alinga nga mwebutategeera, naye nga nsonga ki emufaanaganyiza bwakyo bamugamba nga okuva ku riba ng'agamba byonna bifaanagana biringa nga era wolaba okusuubula. Kati oba oyagala okuzuukira ku lunaku lw'enkomero ng'oli mu bantu ab'ekitiibwa, ba muntu mwegendereza butya engeri gy'onoonyaamu emaali, olime kubeera mu bantu bagenda kusinkana wasibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli mu bantu abagenda okuzuukira nga bafaanagana nga abantu abalalu. Gwe tewegomba kuzuukira ng'oli muntu wa kitiibwa. Ani asobola okwegomba olwaliro? Ani asobola okwegomba okubeera omulalu? Mulaba abantu abo abatambula abo Allah bagisiza n'obwongo bwe tuyita abalalu abo nga tategeera bulungi. Omulalu oyo abeera fane nga si muganda wo nga si maama wo. Era abantu abatiizi nga abo abalalu n'omusanga ku kkubo n'okasuka eri ebicupa n'agenda n'abigoba, abaya akabitukako n'oddamu n'obisamba n'abigoba, gwe byo bibanyumira. Kuba mulimu n'abantu bamu nga babateera waawo ebidongo n'amuzinisa okuva ku lunaku lulamba naye ng'agenda kumuwa akaswiti aka kamu. Gwe byo biraba nti biri fane nti asesa, naye ali fane nga tomuyinaako luganda. Ani asobola okusanyuka nga maama we agudde eddalu? Waliyadhu billah, saba Allah akitukinyirize. Mulimu abantu bamu abazaala abaana nga bakigamba nga waya tezikola zitya teziri kali awo ng'alinga nga zonto. Ani asanyuka nga alina oyo omwana? Era n'ababeera naye abeera naye nga ali naye mu bugubi, talina gwagenda kumusuulya kuba kimanyi yakola atya yamuzaala. Naye buli muntu yeegomba okuba n'abaana nga bati nga balamu. Kati nga weegomba okubeera omulamu mu bulamu buno obw'edduniya, weegomba okuzuukira ku lunaku lw'enkomero ng'oli mu bantu abakola batya abategeera. Allah okugamba nti omuntu agenda kuzuukira ng'omuntu akubidde shayatin, abantu bagenda kuba batambula bagenda mukulimu nga ye ali mu kuzunga buki. Gera olaba omulalu atambula talina program, asobola okujja wano n'atulawo dakiika nga 2 n'ayambuka nakkirira, ye abeera mu kuzunga buki. Kati wakadhalika n'omuntu alya riba ku kiyama bwatu wagenda okutala, bwatu wagenda okuzunga, ng'abantu bonna bakutte direction emu, ye waatuuka wakola atya wakyuka. Akabenjako okusatu ku muntu yenna awangaale oba alina alaka oba alina akakwate mu riba, raddu du'ai fala yustajabu Allahu du'ai akira riba, okuddisibwako okusaba. Allah tayanukula kusaba kwa muntu yenna alina akakwate kuki ku riba. Omuntu yenna anoonya ekkuba eryangu Allah okubeera nga ayanukula okusaba kwe, anoonye halali nga byalya byonna byakozesa byaki bya halali. Omuntu lwagenda mu riba yeteekako ensonga lwaki Allah tayanukula kukola ki, lwaki Allah tayanukula kusaba kwe. Nabbi yagamba alayhi salatu wassalam, inna Allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban
Wesiba Allah subhanahu wa ta'ala mulungi yakkirizwa okujja kakkiriza biki kujja kwa Allah akkiriza birungi. Haditha eyo gyeggwera Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ayogera ku musajja yutiru safala ash'athu afdala yamuddu yadayhi ila as-samaa ya rabbi ya rabbi. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayogera ku musajja eyali mu lugendo nga yenna gubasidde tafaananikika naye nga awanise emikono akoolaga nti omulesi wange. Nabbi kyava atemaatemu omusajja oyo yagamba nti wamat'amuhu haram wamashrabuhu haram walmalbasuhu haram waghudhiya bilharam. Nabbi yayogera ku musajja oyo sallallahu alaihi wasallam, yayogera ku musajja yali mu lugendo nga azitowereddwa naye awanika emikono mu bbanga akawula ya rabbi ya rabbi, alajanira Allah nga alina byakola atya byamusaba. Ne Nabbi yagamba alayhi salatu wassalam ku bubonero bw'omusajja yagamba nti yali asaba Allah wamat'amuhu haram, ebyokulya bye yali abijja mu ki yali abijja mu haram, nga ebyokunywa bye bya haram, nga n'okwambalako kwennyini kwaki kwa haram. Omuntu lwabeera n'akakwate mu riba omulimu gwalimu guli haramu gonga gwo, kitegeza n'emmaali gyagenda okujjamu eriki haram, n'ebyokulya byagenda okugulamu biriki biri haram. Nabbi amaliza sallallahu alaihi wasallam nga abuuza nti fa anna istajabu lahu, oyafaanaganako bwatyo Allah ayinza kumwanukula atya yenna yeetooloddwa haram, ali haram anya haram, n'okwambala kwennyini ayambadde ki ayambadde haram. Mu nsonga ezigaanisa edduwa zaffe okwanukulwa, buli muntu yenna awanika emikono ng'asaba Allah subhanahu wa ta'ala. Era olumu olaba Allah tanukula kusabako weekube mutwe ekigwega gwe ng'omuntu. Esooka ddala weebuuze bwe nsaba Allah nina ikhlaasu, Allah yekka gwe nsaba. Wa mulimu abasaba Allah naye nga enasaba ate nga alina ebirala byasaba bitali ani Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ekiyinza okuba ng'oyita nga Allah yekka gw'osaba naye byolya bya halali. Kuba mu nsonga ezigaanisa edduwa zaffe okwanukulwa ye muntu okubeera nga okulya kwe kwa haram, okunywa kwe kwa haram, nga n'okwambala kwe kwennyini kwa haram, nga n'okukuzibwa kwennyini yakuzibwa mu haram. Kati faayo nga w'osobola olabe nga byolya bya halali. Kati lwogenda mu riba ekusindiikiriza kuba buli muntu ateeka ssente mu mulimu. Guno omulimu gwe guvaamu school fees, gwe guvaamu emmere gyagula sijjo, gwe guvaamu ebyokulya, gwe guvaamu engoye zakola atya, gwe guvaamu engoye zayambala. Kati ogenda kuwanika emikono mu maaso ga Allah ng'osaba Allah akwanukule, osaba Allah akwanukule, naye nga nawe ofaanaganako ng'oli omusajja Nabbi gwagerako sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabbi amaliriza abuuza fa anna istajabu lahu, mwe mulowooza omusajja oyo Allah asobola kumwanukula atya? Kati weegendereze lya halali. Otugamba okulya halali tekitegeeza kulya buli muntu, tekitegeezaamu muntu kulya muceere buli lunaku na nnyama. Omuntu okulya halali kwe kunoonyamu ebyo Allah byakola atya, Allah bye yamukkiriza. Sente zinoonye mu makubo amatuufu, olyambale halali, naye wona wangaalya mu mbeera efaanaganako bwe tugenda kusaba Allah olw'ezambi lino erya riba, Allah nga takola atya, Allah subhanahu wa ta'ala takwanukula. Kati mulimu n'ekirala ekyokuna Nabbi kyagamba alayhi salatu wassalam wa ghudhiya bil haram. Ono yali asaba Allah nga wanise emikono gye, Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam yali yakuzibwa nga yakuzibwa ku ki ku haram. Kitegeeza nti omuzadde alina okufaayo ennyo biki byaliisa abaana be, biki byayambaza abaana be. Abaami abali wano n'abakyala abali wano, omuntu okunyuka n'ekiberenge nga kya halali kirifa beta okusinga omuntu n'okunyuka na ice cream nga wa haram. Omuntu nga waddayo waka abaana babatwalira zino emberenge zenusomeka zino zasanga ku kkubo n'agula ekyo ekiberenge kye batulisiza n'akitwalira ewaka, n'okusinga omuntu nga apaakinga n'agenda mu supermarket naye nga abaana abatwalira haram, sente zafuna zaki akosa obulamu bw'abaana bano mu maaso. Omuntu okufaayo ennyo okuliisa abaana be halali, okubakuliza mu halali kiyambako, kitangaaza abaana bano okuwangaala mu nsi muno nga balungi. Kakati olimu ebitwalaganya abantu okugenda mu riba, abantu okubeera nga bagenda mu looni, baagala abaana baabwe babeere buki, abaana baabwe babeere bulungi. Omuntu okugenda okufuna school fees loan aweerere omwana, okutangaaza ebiseera by'omwana eby'omu maaso, mu busiraamu oba obinnyika bunnyisi bwekiri. Kkiriza abaana bo bagende basomere mu ssomero nga lya school fees wa wansi, naye nga school fees oyo okola otya omusobola, okusinga okwemalako emirembe. Olwaleero bameka bazadde abemazeeko emirembe olw'okwagala okuweerera abaana mu masomero ge batasobola, olw'okubayagala competition. Abagundi basomereyo nanga abange balina okukola ki, balina okusomera eyo. Enfuna yo yenfuna ya gundi, naye abantu ssebo olw'okwagala okukompitinga okuteekawo ka competition amaliriza agenze mu haram. Kati ono omwana ono mulabanga amuwa ensoma ennungi, omutadde mu masomero ag'ebbeeyi kitali kibi, naye ate asomera ku haramu, ono omwana omukosa. Era tuvaana Uganda tulina obuzibu bungi, tubonaabona nnyo. Nsaba Allah tukyusizemu ya Rabbi.
lwali omwana asoma namaliza senior 6 nagenda najoininga university naberayo emyaka emeka esatu buli semester omuzadde nga wayo tuition kumpi millions 2 oba mu kitundu omwana ono akola atya nenge sente za looni era kyobola abazadde bamubesika n'abaana bano bamaze okusoma nakuteekamu sente zange nyingi ndi mu looni baaka etwala ebintu byange tolina kyokoze otya tolina kyonyambe akuyambe ki mwenamu ekirungi abazadde muli bakozi mu Uganda eno mwe mukitunuulira oyo mwana gotaddemu sente eza riba eza looni agenda kukola ddi azikusasule nga wamaliriza agenda afuna omulimu gwa mitwala meka kuliko transport kuliko okulya ayagala okwaba naye ayagala okubeera obulungi kandi ogenda kuteekawo obusungu wakati wo n'omwana gwolaba ngaomwana atakufaako gwolaba ngaomulwanirira olwaliro mu abantu baweredde abaana omwana n'atulawo nga kyeyamuweererako omulimu gwe yasoma talina wakukola ki Allah yajjamu omukisa kati kkiriza muzadde gwe mwami gwe mukyala gwe weerera abaana ng'obaweerera mu halali obutakosa mukisa gwabwe obutakosa bulamu bwabwe bwa mu maaso omuzadde buli walongoose ngolagana ye ne Allah alongoose obulamu bw'abaana bano nga Allah yesikiriza ku nkolagana ennungi taata gyayina wakati we naye oba maama mulaba Musa alayhi salatu wassalam mu suratul Kahfi Musa yatambula n'omusajja Khidiri Musa yasinkana Khidiri batambula hatta batuuka ku kyalo ekimu nga waliwo ennyumba eyagala kukola ki kugwa ne bagizimba naye kyenjagadde Musa alayhi salatu wassalam yali yawukana ne Khidiri mu bigambo byamugamba ku nsonga esatu ze yakola nga Musa alaba Khidiri byakoze biriganga ebitasaana Khidiri yagamba Musa Allah yayisa ku lulimi lwa Khidiri yagamba nti wa amma aljidar fakana ligulamaini yatimaini fil madina wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha Musa alayhi salatu wassalam Khidiri yamugamba nti wa amma aljidar ekizimbe kiri ekisenge kiri kye twazimbye fakana wa amma aljidar fakana ligulamaini yatimaini fil madina yamugamba nti abaana bamulekwa babiri bawangalira mu tawuni eno wa kana tahtahu kanzun lahuma ekizimbe ekyo twakizimbye wansi munda w'ekizimbe ekyo mulimu ebyobugagga byabaki by'abaana abo bamulekwa babiri kyavamuga nti wa kana abuhuma saliha twakikoze lwansonga taata waabwe yali musajja muki mulongoofu Allah yayagadde abaana bano bakule basange ki basange maali yaabwe Allah yakuumira abaana bano taata waabwe yafa nga tamanyi Khidiri tamanyi Musa nga ne Musa tamanyi taata w'abaana ne Khidiri tamanyi taata w'abaana olw'enkolagana ennungi taata gye yalina wakati we ne Allah yaleeta abagenda okukuuma bati agenda okukuuma emaali y'abaana bano kakati musiraamu beera n'omutima omutebenkevu nti abaana bo bajja kusoma school fees nga waali oba basomere mu masomero g'okola otya g'osobola dhaani okuteeka abaana bo mu dahluka nabbi sallallahu alaihi wasallam ekintu kyatenda ku musajja ekyokuna naye nti omusajja oyo yakuziba mu haramu kakati okwagala okusanyusa abaana bo babeerenga buli kyebaagala okibawa naye ng'okinoonyeza mu haramu kibi abaana bano okosa obulamu bwabwe mu maaso eyo bajja kutuuka nga basaba Allah baagala Allah abaanukule naye nga Allah tabaanukula lwansonga nti mu kukula kwabwe mwalimu haramu kati buli muzadde ali wano faayo olabe biki bye muliisa abaana bammwe lwaki oliisa abaana ebintu ng'okimanyirire ddala nti obibbye bubbi mulimu abantu abamu abakolera mu butale akyagira ennyanya ezigudde etazizaayo mu midaala gya banne ye ennyanya engwa gyateeka mu nsawo ye obumonde empewo wejja nebufuwa buyika ne bukulukutira mu magulu ge tabuzaayo yakola tteeka ano ndaba omwana wange ennaku zino akawuka kamusumbuwa kamutwalire obumonde buno omwana omukuzi agenda kubeera heretha agenda kufaanana bulungi naye mu busiraamu olina kyokola otya olina kyomufiiriza omwana wo omukosa kati omuntu yenna awangalya mu riba yeekosa okubeera nga agenda tuuka ekiseera nga awanika emikono asaba Allah naye nga Allah takola atya Allah tamwanukula lumu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Saadi bin Abi Waqqas Allah amusiime yamugamba lumu yagenda nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga nsaba onsabireko nabbi yamugamba sallallahu alaihi wasallam atib mat'amaka yamugamba nti rongoose byaki ebyokulya byo Allah ajja kwanukula okukola ki okusaba yanyamugamba nti lya byolya naye ng'obinoonyeza mu makubo gaki makubo ga halali osiba Allah subhanahu wa ta'ala ajja kwanukula okusaba kati yenna awulira nga ayagala Allah mwanukule bamugezi wewe yonoonye ng'onoonya mu halali riba omwesambe kuba ogenda kuwanika emikono mu maaso ga Allah nga Allah tatukwanukula lwansonga nti olina alaka olina akakwate mu riba nakakwate mu riba wagana okulongoosa enkolagana n'owesiba Allah subhanahu wa ta'ala akabenje ako kumeka abawandika kakumeka kakuna mubenje oba riba akiru riba mujibu lil'ana min Allah wa rasuli
omuntu okulya riba oba omuntu okukolagana n'abantu abalina riba oba omuntu yenna alina alaka alina akakwate mu riba yeereetera okubeera nga Allah mukolimira n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oba wandika ogambe nti omuntu yenna alya riba aliko ekikolimo kya Allah n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugamba nti Allah akusizaako ekikolimo yaani oliko obusungu bwani bw'oweesibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu mpangaala yaffe abantu kye tusinga okutya mu nkolagana yaffe ne bazadde baffe butatukolimira. Era omwana bamugamba nti muzadde wakukolimira abeera ku buki ku bunkenge. Era nammwe abawulidde nti omuzadde oyo yakolimira omwana we, omwana ono mumuwa amagezi addeyo ewa muzadde wakola atya amwegayirira amusonyiwe. Oba ne mutuuza mukulu munnammwe nga nedda omwana tomukolimira musonyiwe omusaasire. Lwaki? Abantu bamanyi nti ekikolimo ky'omuzadde kisobola okukwata omuki kisobola okukwata omwana. Kati wajala ekikolimo kya Allah n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga Allah yakutaddeko obusungu nga nabbi akunyingidde sallallahu alaihi wasallam, oyinza kuwangala otya mu nsi muno gwotunule tunemuga nti Allah waba ataddeko obusungu bwe, Allah nga nyiigidde ani ayinza okuntaasa atali ye nga yenyini Allah yandikutaasiza ate yakoze atya yakusunguwalidde. Allah yakutaddeko obusungu bwe. Kati omuntu lwagenda mu riba beerawo ng'okimanyi nti weekosa Allah akussaako obusungu, oliko obusungu bwa Allah n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. An Jabir radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa muqilahu wa katibahu wa shahidayhi. Nabbi agamba alaihi salatu wassalam, nabbi yasunguwalira abantu bano wammanga abantu bamiteeka ena. Omuntu asooka akila riba, omuntu akola atya? Omuntu alya riba. Omuntu yenna yeesitula n'ava ewaka n'agenda ewamma nerenda n'agenda wonna wali okuwola nga kulimu okukola ki? Mulimu okuzzaamu. Allah nabbi agamba alayhi salatu wassalamu oliko ekikolimo ky'oweesibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati omuntu alya riba Allah yamukolimira. Owokubiri wamuukilahu, n'oyo akola atya? N'oyo agiriisa. Oyinza okuba nga gwafuusa ensonga abantu okulya ki? Abantu okulya riba. Abooluganda abali wano Allah basituddemu mu ssente nga Allah akutadde ewantu nga gwe Allah gwasobola okuyisirizaako abantu babeere bulungi, ng'osobola okubaako nekyobawola bawole n'enniya yakulongoosa. Abantu bali wano ng'ositera okuwola abantu ssente ng'ojjeko nti abantu olumu batulyaza amaanya bane enniya nti omuntu ono gwempoze Allah nange ajja kumpa ki? Allah ajja kumpa empeera. Mu bantu Allah beeyama okuyingira mu nsonga zaabwe mulimu omuntu amalira abantu abalala ebizibu byabwe, oba omuntu ayingira mu bizibu by'abantu abaki? Abantu abalala. Abantu abasinga obungi buli muntu agenda okwewola aba ayina embeera emususeeko. Ate gwe gwatunulidde gwe musiraamu gwayina ssente, hajati gwayina ssente, haji gwayina ssente, aza kugambe muganda wange nina ebikutte mu mulimu gwange naye nsaba ompeeyo akatadde k'essente, nsaba ompeeyo miliyoni 2. N'omugamba musiraamu olowooza ennaku zino ebintu bitambula bwe bityo, ssente yange ng'ekola nze nfunira wa? Sooka ombulire ndabe. Mpozi nga tuwandika nti onaabozza nansuuliramu 10 bwa Luganda, tukuma oluganda olwo. Jjukira musajja wattu ali ku kisenge asiraba ssente gwakola atya? Ssente gwazirina. Abaffe tuba tuyambagane mu bulungi. Yagamba Allah, wa taawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Oma muyambagane wali kutya na kugonderani Allah subhanahu wa ta'ala. Muyambagana mu kujemera Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki gwafuuse ensonga abantu kwera nga bagenda mu riba? Era osanga obugundi obumu bammanerenda abo nga balina mu shares abamu basiraamu. Kati wafuuse ensonga okuliisa abantu riba. Kati obifaanaganako bwotyo kuba buli wokiyingiramu ojja kugamba nze jasi mbawola bowe baba bagize kale nansuuliramu kyabakoze atya? Kyonna kyabansuuliddemu. Tofuuka nsonga tusala amagezi kutuuka ku eryo ddala. Buli wowola wola n'enniya ng'okimanyi nti olinawo omuntu gw'okola otya? Olina omuntu gw'oyambako. Ate ng'okimanyi nti w'omwola olinamu ki? Empeera. Buli wawola omuntu najja mu maaso go naga nti musiyambu badde nsaba ntaasa emitwalo 10 n'ogimuwa n'akusasula gw'osigaza empeera mu maaso ga Allah. Olinawo n'empeera endala singa agenda okukusasula wakulyaza amaanya bigenda kugwera mu maaso ga Allah. Singa ogenda omusonyiwa teri yagenda kuyingira jjana oba teri yagenda kuyingira muliro okujja mu amaze okuseetinga amabanja ge balina wakati waabwe ng'abantu. Ogenda mumusanga mu maaso ga Allah akola atya? Akusasule. Kati laba woofiirwa empeera, sente ozifiiriddwa n'empeera nazo okoze otya? Takusasudde ne sente takoze atya? Takusasudde. Ate n'empeera zino ez'okuwola nazo n'okola otya? N'ozifiirwa. Kati Allah waakuleeteranga abantu, Allah lwakuleetera omuntu mu maaso go
nagamba nti nsaba ompole wansaba ontaasemu wano bano omutima omulungi bano omutima ogwagaliza muwole atambula agende. Kati mu bantu abalala omuntu okubinda bikayogera sallallahu alaihi wasallam omuntu akola atya alisa riba nagamba okusatu era mu hadithi agati wakati babu mu bantu abalala naye aliko ekikolimo mu riba ye muntu akolanga omuwandiisi omuntu akolanga sekuritali. Kati wano wayingirawo abantu abasukka ku muwandiisi buli muntu yenna ali mu kafo oba mu ofisi yonna oba mu mulimu gwonna nga gwa riba waliwo baana abakola ku reception waliyo abakolanga basekuritale waliyo ababakolanga abannyonnyola simanyi babayita mu luzungu lamula mu mirimu gyammwe omuntu aba atudde ku dduuka lye kati ennaku zino omanyi riba nabagambye nti abantu zambi bagenda balifula nono mulimu abantu be bakwenonyeza bo bennyini akusanga otudde ku dduuka lyo ku mulimu go nagamba haji no tukuleetedde ebyenfuna biri wano bakaita kathimu tukulese kathimu thironi katono just tukwayo kitono tukusindikamu nayo notuddisayo kati wali abawala abatambula bannyonnyola abo omuntu yenna ali muogwo omulimu musiramu gwe ng'oli wano mu bavubuka baliwo oba mu bakyala nga gwakola ng'omuwandiisi omuntu agenze abantu bali mu kwewolaawo gwe sekuritale gwali mu amanerenda gwalina ebitabo ono yatutte kino ono yakomezaawo zino gwali mu ofiisi bwotyo naawe oliko ekikolimu ky'oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala noonya omulimu gw'ogenda okufunamu emirembe noonya omulimu gw'ogenda okufunamu emirembe kuba oyinza omuntu bayidawa kisoboka omuntu asobola okubeera mu riba nga akolayo nga muwandiisi naye nga ye webituuka mu ebyo yetalina riba gyakola atya jajjayo naye alinayo alaka alinayo akati akakwate wanabbi ala amaizeyo hadithi yagamba sallallahu alaihi wasallam hum sawa bonna bana kyekimu alidde alisiza omuwandiisi n'abakolanga abajulizi bonna kyekiki bonna kyekimu bafaanagana. Kati noonya omulimu oguli halali abazadde abali wano nga maweerera abaana bammwe nga bakola egyo emirimu essente ze babaleetera musooke mulindeko zitwala yadde nga abasinga kati balinyiiga kati omwana namuweeraze ngenda mufuniramuwa ogaga mufuniramu mu haramu mubayambeko banoonya emirimu egiri halali mugambe nti ogwo mulimu guveemu obusiraamu tebukusiimira obusiraamu tebukkiriza kukola ogwo mulimu. Abantu batunulidde buli obulamu obwedduniya obumpi ne balema kutunulira wa gye bagenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Naye abantu balirwedde mwana ajja namugamba mu December nga gwako batwadde ka offer batwadde end of year package naye nga akimanyidde ddala nti omwana ajja akola mu riba naye ali mu kulya. Kati toyambako buli muntu yenna nga okola mwaka ka office okolayo nga muwandiisi gwannyonnyola gwakola gwabanja bayidayo naawe batyo gye bali abantu abo bamanirira babakone bana bakola batya ababanjiza babeera ku mapicha bagenda mu field oyinza okwanga gumulimu gwagenda kukola ki kuba njaga nti egundi mu kwafu waliyo bana nenna miryango waliyo bana neseta waliyo mukaaga kati gogugwo okukeera kuyiwamu mafuta noyambala ka reflector kuliko kunema kagambe mabega loan officer abamu wajjena muno muzikiti loan officer nga kalina ne mu mugongo wati loan officer anonyeza ne mu muzikiti ba customer abantu sibo bayononeka abantu abakyala babeera yeyo wali omukyala gwanyumiza mu juma yagenda atambula noonya abakyala balina akabina ke bayigira naye nga kalooni yazze kukola kuyega abantu gwakuyega abantu kati wali abavubuka kati ani alina face embi kati manyi face embi zezibanja kikundi jamiro engeri enfaananayo gyafaanana watuuka ku muntu akola atya atyamu kati si wafuna akalimu buli mwezi olina emitwalo gyo gyofuna awaana asatu gwagenda ajjayo sente mu field olikwawo ekikolimu yadde nga gwe tolya naye ate naawe okola otya oyambako omulimu gw'abantu ogenda muki omulimu gw'abantu ogenda mu maaso nasembayo owokuna nabbi agamba alayhi salatu wassalamu ashahidai n'omuntu omulala aliko ekikolimu ye muntu akolanga omujulizi temujulira abantu temweyimirira abantu bagenda mu kwewola kwa riba abantu olumu batunulya kano kasainingi fi atunulya gino emitwalo 5 gye bagenda okukola ki bagenda omuwa nti gundi bagenda muwa milioni 10 mu banka naye baagala abantu abalina amaka bagala abantu abalina ndagamuntu byaba bakola batya baba mweyimirira nayo n'owuube kooti ati gundi mukwano gwange ngenda kujja milioni 10 naye yangange we musayiningira nenako emitwalo ameka 5 ogenda osanyuka bwotyo ogenze weyimiridde omuntu agende mu zambi oliko mendinga omuntu ogenda mu zambi kati omuntu akolanga omujulizi era omuntu wajjanga naga nti munange jangu neyimirire kasita bivaamu ebya riba bwe yita wano totunulira gino emitwalo 2 gino emitwalo 2 gikwetera biri ebizibu byonna byetwogedde ebikulembedde gino emitwalo 2 gino gyogenda okulya gino kati beerawo ng'okimanyi nti sijulira naye abantu baagala ebyo ebintu biwedera just kunterako obutezi muki just kumpa kundaga muntu yokolamu photocopy kati nga agiwaayira yagirabanga okuyambagana kati okuyambagana kubononefu Allah agamba tuyambagane wali kukola bulungi tatugamba nga okuyambagana kukola mazambi kati wayimirira muntu abakyala abali abakyala basinga okubeera mu bibiina naddala ebimu alaka ebirimu akakalandira akariba
temweyimirira abantu temugalantinga babayita bagalanta temubamanyi nammwe ababeyimirira gati tobeera galanta wa muntu weyimirira muntu kugenda kufuna looni onakikola bwinza okwaga togenda kujjayo naye ono gweyimiridde nawe ogenda kumuyoolako amaki ogenda kumuyoolako amazambi oba nga noba totunulidde saidi eno yaffe ey'obusiraamu njagala nammwe mumbulireko singa omusajja agenda neyewola emiliyoni 7 mu bbanga nafuna abamweyimirira nga 6 oba 2 omuntu ono wadduka mulooza banka enoonyani enoonyone yamweyimirira wallahi enoonyone yamweyimirira hatta mulimu n'abantu amu abaluzinga emaali yaabwe olw'okuba yeyimirira omuntu ajja nagamba manyi musiraamu nina ebinkuttemu awo naye we bankubirako ekifaananyi wano ku kaduuka ako ku nnyumba yo olaba bamweyimirira omuntu sabo najja n'atereeza negundi bwati esaati ne bamukuba ekifaananyi ku mulyango gwo ayimiridde bwati waayitamu banka ejjawa wano we bakola batya we bamukubira kati gwe bena tobirowoozaako kati olaba banka ekunoonya wati ati Allah wati ati Allah yakutonda nga ekikugana nokikugaana kati buli muntu alina okubaawo ng'akimanyi nti tagenda kweyimirwa tagenda kuyambako omuntu yenna alina alaaka oba muntu yenna agenda kuyambako muntu yenna alina akakwate mu riba. Ensonga endala yakutaano akabenje akali mu riba omuntu yenna singa agenda mu riba naz'u albaraka min alumri walkasabi. Allah ajja omukisa mu buwangazi bwo ne mu mirimu gyo. Omuntu lwagenda mu riba nakulawo eri ekkubo n'agenda mu riba, Allah mu byasooka okujjako ku ggwe Allah akujjako barakati mu buwangazi bwo. Allah najja n'emikisa mu mirimu gy'okola. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat. Allah ajja omukisa mu mali yati mu mali ya riba Allah nanjiwaza sadaka. Omuntu lwagenda mu riba kyoba omanya nti lwagenda mu riba Allah ngajjamu omukisa mu ekyo kyobadde olina. Kati beera muzukufu bw'oyagala barakati okubira Allah subhanahu wa ta'ala tokkulawo omulyango gwa riba. Ekyewuunyisa omuntu asobola okukola n'atandika bizinesi n'emiliyoni singa 2 oba emitwalo ameka 5 Allah najja nga amuteeramu omukisa paka watuuka ng'alaba edduuka oba omulimu gutuuse mu kapitu ng'alinga nga miliyoni zimeka 5 olw'okwagala okugaziwa n'agenda neyeewolaho just emiliyoni emu nga waliwo ebiganye najja n'alyongeramu mu zino 5 ziri halaali eneemu ettazino 5 Allah ajja mukibayita omukisa ene miliyoni emu 5 kano goyongeddemu kyangu nnyo okutta zino eza halaali ezikoze zitya ezibaddewo. Kati omuntu lwagumiikiriza n'awangala ne kino Allah kyamuwadde asuubira okufuna baraka okubira Allah subhanahu wa ta'ala, asuubira okufuna emikisa okubira Allah subhanahu wa ta'ala. Buli oyagala okwate ebyamangu kuba esente ya halaali erwawo okuwera ku bantu abasinga obungi. Allah baba akutebesezza ng'ogenda onoonyamu halaali, halaali oyo alwawo okukola ki? Okuwera. Naye halaali oyo waawera anywera, ate haramu ayanguwa okuwera naye ate n'okugenda ayanguwa okukola ki? Abazungu bagamba izekamu izegwa. Wano osobola obikwata mangu mangu naye biba bigenda era bigenda mangu. Kati buli alina omulimu, buli alina kyalina, togattamu sente za riba oyagala okufuna ku mirembe mu nsi muno. Bameka abantu nga beeyogeza bokka, bameka abantu bawangalira ku bunkenge. Mumanya abantu abasasula looni obulamu bawangaliramu. Omuntu atuuka nga n'emmere tekyasobola kugenda, yali anoonya sente kufuna bugagga naye n'atuuka eddala nga n'obugagga tabufunye oba kale nga abufunye naye ng'emirembe takyakola atya? Emirembe takyalina. Abantu babeera ku bunkenge, abantu ababeera mu bibiina ebyo birimu ebyo ebya riba webityo. Omuntu buli lwakula lwazzaayo sente n'abeera ku bunkenge. Simanyi oba neno bbulaaka gyeri naye abakyala babeera mu bbulaaka. Obunkenke bwe babeera kulyagamiro nga ayinza okuba yalina bamanyi obunkenke bwe babeerako. Tebalya musajja talya waka bulungi, buli kasente kakunganyawo bwati ayagala agenda zizzaayo sente z'abakazi. Sente z'abakazi zafuka sente z'abaki? Sente z'abakazi. Kati Allah akujjako emirembe, Allah ajja emikisa mu buwangazi bwo, Allah najja omukisa mu mulimu gwo era mu bintu ebireetera bizinesi zaffe okudda emabega basiraamu. Omuntu nga tannaba kulowooza ku simanyi bampalana bandoga, tunuulira omulimu gwo guno gutambulira ku musingi ki? Omuntu asobola okuba n'edduuka, omuntu asobola okuba ne hardware ng'ekola bulungi
mena ayagala okuteeka mu stoko nga mumanyi munange seminti yasse oba sukali yasse kati nafuna wajja akasente asitokinga omulundi gutya mbwajja kuzzaayo mpola kumbe no Allah yajjamu omukisa sukali nadiba ono okulaba ebintu tebikyatambula otandika oluvaawo oba bandoga oba nyantambulirako oba niyankola ekintu nedda gwe wekola ekintu wagenda mu Allah kyeyakola atya Allah subhanahu wa ta'ala kyeyakugaana kati ayagala okuwangaala mu bulamu obulungi ayagala okuwangaalira mu nsi muno nga byokola Allah ateekamu omukisa jja kye bayita riba mu mirimu gyo gyokola Allah tasobola kukutera mu mukisa era gwe birabanga bijja bikula mtu alabanga agenda mu maaso alabanga agenda mu maaso kumbe eno Allah yajja akendeeza Allah ajja akendeeza naye nga kiki muntu yagaana okubeera n'omutima omusiimu tuyagaana okubeera nga yekkuse n'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyamuwadde kati woyagala barakati okyagala Allah akuteera omukisa mu kaduuka mu mudaala gwo gwotandiseewo oyo halali gwolina gwe gwotetenkanyizaamu mpola mpola Allah ajja genda ateekamu omukisa paka wonaatuuka oba paka Allah wanaakutuusa ye waayagala otuuke akabenje ak'omukaaga era mu bubenje barriba omuntu buli wagenda mu riba abaguddewo omulyango sababu li habbin min Allah wa rasulihi omuntu buli wagenda mu riba abaguddewo okulwanagana wakati we n'owesibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu mazambi mu omuntu waba alikoze aba mu lutalo wakati we ne Allah lizambi era riba yagamba owesibwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuha alladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin yagamba Allah bange mwabakkiriza mulekeyo mutyo owesibwa Allah subhanahu wa ta'ala muleke emali eberi mu riba ebesigaddeyo mugireke omubanga mutyo owesibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyavagamba Allah fa in lam taf'alu omuntu singa aganira mu riba nga bamugambye nti riba eri haram tova muloni n'aganirayo yagamba Allah fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulihi omuntu lwaganira mu riba yagamba Allah omuntu oyo aba alangiridde fa'dhanu aba akowodde olutalo wakati we nani ne Allah subhanahu wa ta'ala era kyova olaba abantu abagenda mu riba olutalo lwe bayingiramu wakati waabwe ne Allah teri yawangula Allah asobola okukuleka wano emyaka nga 10 nga gwaliko mukimugamba muno mulimu abantu abakulu mutemwinawo be mumanyi nga bamukuwanga kyakulabye kugamba nti omusajja oyo yalina ssente emyaka 10 emabega naye nga wali ne bamugamba nti baafu ya mukene ya mitwalo 2 ogisuubula takyasobola gisuubula nga yaggula olutalo wakati ne Allah subhanahu wa ta'ala kati bwogenda mu riba kiteeke mu bwongo nti ndi mu fight ndi mu ringi wakati wange ne Allah ali eno n'omubaka we nange ndi side ero kati wetunuulire igwe mukyala gwe oba mwami gwe ozitowa ki mu maaso ga Allah bugamba tugenda kulwanyisa Allah subhanahu wa ta'ala kyova olaba olwalero emaali y'abantu egenda baggula olutalo wakati waabwe ne Allah ebyewuunyisa omuntu asobola okunoonya ssente ng'alina gy'akola n'agula poloti n'azimbamu n'ennyumba n'agiyingira oba sheitaani evaawa waasiwaasi omuntu gwafuna amagezi omugamba nti kati singayo ennyumba yo gy'osulamu bakuweyo miliyoni 5 obukadde obu 5 nojja kubisizako ebifaananyi bo ne bagenda bano abantu ababawona bammanerenda bo tageti yaabwe kubajjako bino ebyamu byemukola mutya takuwola mu lwakuba akwagala ye alina kyayagala okukola ki alina kyayagala okukusuuza kati omuntu ennyumba ne poloti byonna nga oba bigasse nga biri worth miliyoni 10 miliyoni 8 ne bigenda lwa miliyoni 6 ate abasajja bazibu n'omunnyonnyola bogamba nti ekiseera kyaffe kyakola kitya kyaggwayo ne bakufulumya ennyumba eyiyo nina abantu bamu benneewuunya oyita kuba ofiisi obwa bamanerenda kuliko firiigi kuliko entebe tuusa omuntu asinga atya firiigi kati nojja baganga kyogenza kyowaayo ng'omusingo firiigi tebo byagambye tebo munange oli najja ewaka kati ne batereka katukutuku mu lujjalo kiki ekiri ewa musiraamu amukyala we munanti ejjayo akasente awo kakoze katya kaganye ne bafulumya entebe ne bafulumya firiigi ati ogenda okudda ewaka muswabange waka walinganga masigidi nebye olinganga masigidi okutuula waliwa nga wakyaliwo banyiniwe bakoze batya babitutte agamayumba gemulaba agaliko bankazi property we babisangula bakola batya wabizaako bigenda ebimu ebiriko not for sale ngojeke ebimu bibako enkanda za kooti naye abamu eno bankazi property emabega ate mumbiri ziliko not for sale kati bali awo banka ewandiika eno nenawandiika saijeno kati byonna biri awo byakubuzaabuza Allah akola atya Allah amutwala Allah amutwaliriza
nenga kupakuka kati buli Allah gokulawo gomusiramu gokulawo omulyango genda mu riba wayitira olutalo wakati unowisibwa Allah subhanahu wa ta'ala kati beera muzukufu bino ebyedduniya osobola okubisukka ne mu maaso ga Allah togenda kukola ki maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala togenda kusukka beera mutebenkevu nekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyakuwadde tolwanagana na wasibwa Allah subhanahu wa ta'ala emaali ya halali egenda genda naye egendera akantu kati kantu katono wekati omuntu ayagala emiliyoni emu nasinga ekintu nga kiri worth millions amakumi abiri lwaki tokumiikiriza obeerewo embeera ekuyitemu naye ngaosigaziza kino ekyebbeeyi okusinga kiri naye bwogenda ewammanerenda ekyo obeerawo ngaokimanyi nti bwogenda olemererwa kino kyewasingayo kyo kikola kitya kigenda omanyi ekitegeeza omusajja nga yalina amaka nga yalina n'abaana ne babafulumya mu myaka gye 4 5 watuba eno mu myaka 25 onoonya wakusula ofunyeewo ate ozanyisizaawo gomanyi kyekitegeeza obulamu naga nti kati banka egambye ekuwadde ennaku 14 ojjemu ebintu byo oba si kyogisasule nezigwako nogenda nofuna akamotoka nitatikkako ebintu byo abadde mu maka nogenda mu muzigo ngaeyo gyolinga amaka goyitako maiti nga kiwasigaza awo nno sebo wali wange naye ensi eno emboozi togimalaayo just okomaawo naye ensi eno awo noolaba wali wange kati ojja kupakuka olw'ekiseera ekitono wennyika ebiseera ebiki wennyika ebiseera nga biwanvu kati obwo bubenje 6 omuntu yenna agenda mu riba bonna nga byetubogeddeko bumufeesinga nga tumaliriza era ku nsonga yemu ya riba ezimu ku nsonga ezeetera abantu okugenda mu riba ensonga esookera ddala adamu riba bilqadaa'illah abantu okugaana okusiima okusalawo kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala omuntu buli weekusa n'ekyo Allah kyamuwadde amakubo ga haramu agenda kugaggala otagenda gayingira ebitwala abantu mu mazambi entakera buli lunaku bantu kwagala kukwata bintu bingi siima ekyo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyakuwadde otitenkanyizemu ekyo buli Allah lwakuwa halali we gwegolabanga omutono munyweze Allah ajja kutiramu omukisa afuuke munene ekyokubiri mu nsonga ezitwala abantu mu riba competition abantu okwagala okuvuganya gundi alina kino nange njagala nkole ntya mbeere nakyo abakazi nga bateeka ku basajja baabwe akasigiri bonna we basulaawo abaana bagundi basomera mu ssomero bwe ruti fe lwaki abaffe basomera eri omusajja wattu amaliriza oba omukazi mwennyini amaliriza agenze mu riba ayagala bonna batambulire ku peesi etya mubasa mufene tusobola kutambulira ku peesi emu mulimu Allah be yakola mu nsi muno nga batusingako eddaala emu munafu Allah be yateekawo nga ffe bagenda kukola ki bagenda kutusinga kati okukkiriza competition kukusula mu mazambi wolaba nga olina edduuka limu nti otunda mipiira otunda sukaali oli wa hardware n'olya mu neighbor yaguddewo bulaki endala erugazi yaguddewo bulaki endala ebweyogerere leka naye okupakuka kudduuka nange nina omwenkana mwenna temwenkanya fenna tetwenkanya mikisa nam fenna tetwenkanya mikisa yasobola okugulawo nga bitambula bulungi ate kyamusanga yalina ku sente za halali igwe nogenda n'okwatagana ne riba liri lyokuddewo ne ligaana ne lino lewajjamu nalo lennyini nelikola litya neligaana katika competition yako buli onaabiramu ne competition togenda kuwona mazambi togenda kuwona zambi ya riba kati omulala wagulawo tekitegeeza sinawe olina kukola ki olina kugulawo siima nekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyaba akuwadde onoonyezemu ekyo Allah wakusaasira nagenda ng'ateekamu omukisa kigende nga kirinnya wasuya yange esemberayo ddala riba ali wano ng'olina akakwate mu riba okolayo oliryo nga mukozi oba gwomu kubeewola oba gwomu kubawola ebigambo byowulidde byonna omulyango gwa tawuba we guli muki muggule wenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala nga ebiseera tebinnayita saba Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwe ng'okyali mulamu omuntu singa amanyi ezambi lyabaddeko n'asalawo n'alivaako Allah amusonyiwa ate singa agaana yagamba Allah faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah omuntu singa ajibwa obujulizi okuvira Allah subhanahu wa ta'ala ngetulabe nti riba haram fantaha nabikola atya nabivaako nagamba nti kati riba nsibudde nkivuddemu yagamba Allah subhanahu wa ta'ala Allah musonyiwa ebyo byakola atya byakulembeza okukola Allah kyava agamba nti waman aada ate omuntu singa agaana n'alemerako
waman aada faulaika ashabu nnar hum fiha khalidun. Ate omuntu singa alemera kunaga sijja kuvayo ekijja kikole kitya kijje, yagamba Allah nti omuntu oyo agenda kubeera mu muliro gwa Allah lubeerera, agenda kubeeramu ebbanga nga ppanvu. Tomanyi ebbanga ki Allah lyagamba nti agenda kubeeramu ebbanga ppanvu. Allah teyateekawo ebbanga naye agamba agenda kubeeramu ebbanga nga ki nga liwanvu. Katukyali balamu, okyasobola okwenenya n'ogamba nti kino nkitadde kansikiwalinga obulamu bwange n'emmaali yange, osekiwalinga obusiraamu bwo n'emmaali yo yennyini okola otya ogisekiwalinga ebeere seefu. Naye kasita ogaana kuba bino ebigambo tubyogera, naye kati muba abantu bamu bano banna bizinesi ng'akutunulira era asobola neiba naye omwana oyo alina omulimu oyo bwesooka omutunulire bamanyi ensi engeri gyetambulamu. Era si omulimu abantu abamu ng'asooka natunulira omuwalimu ayogera ku nsonga. Era si omuntu asobola okuyitawo wabweru n'akubuuza naye seeka okola mulimu ki kati n'okumugamba ategedde tusobola kwogera ebigambo ng'olina mulimu. Abantu bonna ensi yavaawo awo, abantu bagira mu ensi yakoleeta ensi yavaawo awo. Ekyemu kyasiba abantu beegumiza mu ebyo, ani atali mu riba gye bali ojja sigwe weeraba gwe nga gwe. Naye abantu sabaawo naye abantu bonna bali mu riba ozaze nzekka. Mulimu abantu bamu nga banoonya ssente zaabwe mu halaali ate Allah n'abaweera mu ki? Allah n'abaweera mu halaali. Wekkirize nti nawe n'osobola okubeera mu abo Allah baweera mu ki? Mu halaali. Oleme genda mu haramu. Leka kuteekawo bibuuzo katugenda kulyawa tugenda kukolawa. Gwani agamba nti buli wolemerera okukola ng'ogenda mu haramu. Naam, idha harrama Allahu shay'a harrama thamanahu. Buli Allah lwagaana ekintu kyonna n'omuwendo gukivaamu Allah yakifuula ki? Haram. Kati bwe weebuuze kati simanyi katunakolawa tugenda kubeerawo tutya? Kyogamba mperedde omwana wange emyaka gyonna 21 ng'asoma, kati musimanya amale gavaayo bw'atyo, kati ogenda muwe omulimu. Wali ababuuze ekyo ekibuuzo, kati seka wenvayo ng'ompa omulimu wali aga nti nze ngaba emirimu. Noonya omulimu omulala. Wali agamba nti ogwo gwokka gwe wasomera gw'olina okukola. Katobeera mu bantu baguluba, beera omuntu akyusa. Abaffe ebitweta mu ddalasa muno kwejjukanya mbeera zaffe zetukola tutya zetuwangaaliramu. Omuntu abeerewo ng'akimanyi nti kino nkikola kiri halaali, kino nkikola kiri ki? Kiri haramu. Allah waanaakusaasira n'owangaalira mu nsi muno n'ogivaamu nga tolina mazambi manene. Allah waliba yagaddaga n'amatono agenda kukola atya? Agenda gakusangulako oyingire ki? Oyingire ejjana. Naye wonaagaana Allah nga nti waman aada faulaika ashabu nnaari hum fiha khalidun. Yenna akuguba n'agamba nti sijja kuvaayo, nina okukola, nina okufuna ku ssente nange, yagamba Allah ogenda kubeera mu muliro gwa Allah, ogenda kubeeramu luki? Ogenda kubeeramu lubeerera. So n'ebigambo ebyo saamukirize tukomaawo. Saba Allah ffenna atuwa obulungi. Saba Allah atugabire halal ate ase haramu. Nsaba Allah atugaggaza ate asobwaku. Tumusaba Allah ateeke omukisa mu mirimu gyaffe gye tukola. Tumusaba Allah abali mu riba mu ffe, saba Allah atukwatireko tuveeyo. Tumusaba oyisiba Allah subhanahu wa ta'ala attaase ensaalwa. Saba Allah attaase obulyaza amanya n'okulyaza amanyizibwa. Tumusaba Allah atuwa obusiraamu obutuufu. Tumusaba Allah ateeke mu atuwa omujjana. Tusaba Allah atusonyiwe, asonyiwe ne bakadde baffe. Tusaba Allah asonyiwe baganda baffe bonna byajjula nga basiraamu. Ala wa sallu wa sallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.